gwetula omanyite otula ku TikTok awo taniko tunuli abayimamu imamu oni nkyasomesa kino imamu mulala nasomesa ekikontana n'ekyoli twanga bonna bakwata ku ruhani emu kati naddira ate n'omwana najja n'asomesa nakkiriziganya n'ono ate oli n'agamba ono nti nedda mulina n'ebiwayo bibiri naye nga mulina mugoberera Allah ogu era ffe tukutte Qur'ani mulina ab'ekibuuli ne Kampala kyokka amateeka tuli kugamu omukulembeze wakoppa enkola ya Katonda abeera muzibu bwatugamu enkopa ya Katonda ogimanyi abangi kubuulire bw'oba oyagadde omuntu wakoppa enkola ya Katonda Katonda ye yateekawo ye nassaawo n'opposition ekyo kimanyi yeetera abamuwakanya yateekawo sitaani yamuwakanya era sitaani singa taliwo singa Katonda taliwa kitiibwa mwandiba omutuufu kubanga Katonda alina olukusa mukutta Yesu ku musalaba n'attamu busisitaani ninaga akantu n'omuwanga bwali buzibu bw'amaanyi kuba abaana beefuulanga nnyo ab'amaanyi nga otandika following yakatajja mwana ng'afuna following y'abantu 200 n'azimba ku kkuba awo nga takoonekekako nga newoba olina mwana muto alina kachallenge amukubira akasimu n'amugamba nze nina maneja kubira maneja wa tikitoko 200 ng'alina maneja nga maneja amanejinga emirimu gy'agenda ofuna mbuye content mwatugamba mu TikTok ayagala byonoonese ebyamagezi bitambula ku TikTok simanyi oba family planning kwa kati abantu ndowooza bazaala bananga kakadde kabomberamo omwategeera simanyi kubanga ongamba nti femu yo ku TikTok yakuwemula muganda wange Uganda ebe ekabuse ebe yambuka ndowooza nze mu ku TikTok alina following nene ate nga nkolera rais kibadde okimanyi nze omwana ne wankubira essimu nga alina 200 mukolera challenge okakasa omusezereka naawe kati kinzijako ki tewali bwe naye ntandika TikTok nga njigulawo n'abawaki aba TikTok abagoberera n'abawaki mbeereyo n'abaana bange njagala muntu akolera challenge ninamu 5 soda ninamu 2 mukolera challenge ne bwangamba nti munnaye nankubira essimu nga negayide bwegayiriza njikola ndowooza ne ogenda ku akaunti yange nze kyasinzizaako bisaawundi byotategeera singa nako saawundi nga togitegeera nogobeno yagijjeewa ati yakozeemu nogala leno oluyimba omukulu yaluwanguzaawa niweesera kyoberera nga tomalaayo nekyoberera nga okola ki omalayo kabuti nagigulawo naye nga soomooza nnyo omukulembeze w'eggwanga wali fuutu soja saali fuutu soja kati wendi fuutu soja naye wali saali ate wali omusoomooza kati nti omusoomooza anti omukulembeze w'eggwanga ngamba omukulembeze w'eggwanga maategeeza Bobi Wine kitege Export TV to the world. Muli mutya nno mwenna abatulaba nze omwana soda tuli ku Ubuntu Export TV subscribinga ato sharing ne munno kamuwe YouTube Instagram Twitter ne TikTok nino omwami gwe nina olunaku olwaleero musezi asera tosobola kera ku makya ne weyita omusezi wa TikTok ne ku account notekako omusezi wa TikTok account eri for over 20 million nomana oliyegana nga mu bantu basatu nga bali miliyoni 2 anti era toliyegana owulidde akagamba nti omusezi wa TikTok kitegeeza nserera ku ki in actual sense tosera serera ku TikTok kokka mu bulamu bwa bulijjo tosera so tugenda kuba tunyumyanyumyamu mpola mpola ngenda kusaba kalira ntende owulirize bye tugenda okunyumya ne munno kamuwe mwabagala ebifaananyi videos ennungi emikolo gyo gikwata tugiteeka wonna ogyagala oba ogyagala soft copies oba oyagala hard copy oyagala bifaananyi biwange byaki tukubireko ffe bennyini ku noti 777 eri noti 770 944 266 noti 770 944 266 ye namba yaffe yennyini yatugenda okubanga tukozesa embeera etambule bulungi abaana bazeeyo ku masomero neffe essomero lirimu netwasazeewo okukozesa baliyita Cambridge Junior School liri Matuga kito so bakubireko jangu otule wali bakubireko ogezeeko okulaba nga onyumirwa enteekateeka togitwala kuba nange ngikozesa onyumirwa enteekateeka ennuŋŋamu so bwe kiri sebo nga nsanyusa okukulaba kale so nange nsanyusa okukusanga sitoleyo sigenda gita omwami yakyagalanya kale amannya go sebo
Omusezi wa TikTok. Agaddala. Ibrahim Kavuma ni musajja muganda wow. Nadiranga Kabiro Kasimba ni muzukulu wa Mutesasire Butambala Gomba okitegedde. Ngobe watambudde ngo omuganda. Awo nkulaze buvo bwange n'obuddo. Obuddo sinabukulaga. Obuddo bwe butya n'obuvo bwe butya. Obuvo? Jova. Obuddo gyolaga. Ekitegeeza bakola nsobi bagamba obuvo n'obuddo. Ate obuddo gy'oba ogenda. Obuvo gy'oba ova. Bijo nkubuusabuusa. Tebamanyi Luganda obubuusa. Ofubutuse mu bitundu kise kuba tofunika omusezi. Bugerere. Kayunga. Musaza ya Ssaabasajja Kabaka. Aba alitwala. Ani? Kimeze. Captain. Saza likyali gya Kabaka era n'ebyapa ebiri mu Bugerere biriko Buganda Land Board. Yeah. Nakugamba oli ku live nti ne Kayunga eryo baserebu aba. Babiri. Gwe ne Muzeyi Jemba. Okkiriza wakana. Muzeyi Jemba gyali ne. Ne Bugerere baserebu gye bali nno bangi. Ngani? Ngani gundi we Bugerere. Ani? Kana akazi n'amazina kaani kano. Tenge. Kana ki? Kana kayina enviri ennene bwezi tikatolobera mu nnyimba za gundi. Kazina Sikonto. Wembule. Katima? Wembule we Bugerere. Wembule we Bugerere. Lwaki yekwe kana atayogera wa muswaza? Wala nnyo kale ye gyava muzala nnyo eri mu kyalo eri ku mwalo. Kawungu. Yakula muvubi. Fibi by the wangamba ne Fibi. Fibi ne we Bugerere. Ne yavaayo kata kyabeera. Ajali era. Ne tubane tubanze ebo balabo bo ekyali omulala. Fibi we Bugerere kubanga. Era kyabbe Bugerere tavangayo. Bagale nako zina bakyusa mu fumbo ba contract. Bucha ku machanga avuddeyo. Chenda mungu atunde mu kamera Fibi obufumbo bwali mu bwa contract. Sigambi. Ofumbe enako zino obufumbo bwa contract. Tubadde ku Fibi, tubadde ku Fibi. Ku Fibi Bwa contract obane. Bwera bwa contract. Azo fumba y'emyaka ng'ebiri esatu. Nadde Bugerere. Mwami Nzola. Obufumbo kasabusasika nga tobadde n'ekisuubi ekirote ky'obutwala mu maaso. Abamu ku bagenda okukuba omukka nga bayita mukana akantu akayitibwa emmindi. Ate nti oli mukodomi wange. Oli muganda wa Fibi. Anyway, bwente butandise. Mukama wange oli we Bugerere gy'ozaalibwa. Yeah. Lwaki wasala n'ogamba ku mannya gonna ku TikTok ogenda kukozesa omusezi wa TikTok? Ala mwana erinnya eryo saali etuuma. Naye mwana Bakadaama tewajja nalyo. Ekizibu Kadaama ate Kadaama akuteekako ekintu n'owonagana nakyo ne kikulema okwejjako. Kati Ibrahim, bwe wali oyingira TikTok ng'ogulawo account wagigulyawo mu mannya ki? Ibrahim Kavuma. Lyerinnya lye bawandiika. Ddi likyuka ne lifuuka omusezi wa TikTok era lwaki lyakyuka? Muko Kadaama kutuuma erinnya bw'otalikkiriza sobola olwala omutima puresa ne zikkuba n'ogwa wali. Baali bakunnyonnyoddeko lwaki baakukyusa okujja ku Ibrahim Kavuma ne bakuzza ku musezi. Sitole eyo mpanvu sinza jjenyemya kati. Tusunireko era mbeera mu key points. Sitole eyo yali nnene okuntuma erinnya eryo. Erinnya eryo kale okulintuma ku bitonotono. Account gye nasooka okuggulawo yaliko Ibrahim Kavuma. Seerebe ndowooza nga omanyi nti buli muntu n'ekiseera kyoberera nga tomalaayo nekyoberera ng'okola ki? Omalayo. Account nagigulawo naye nga soomooza nnyo omukulembeze w'eggwanga. Wali fuutu soja. Saali fuutu soja kati wendi fuutu soja naye wali saali. Ate wali omusoomooza kati nti omusoomooza. Anti omukulembeze w'eggwanga ngamba omukulembeze w'eggwanga ategeeza Bobi Wine kitege. Wali omuyisaamu eggaali. Kati we nagenda olaba nga kituufu gwe nnwanyisa yalwanirira eggwanga. Nga mulalamuko ne ngamba tuufu okulwanyisa omuntu akusinga okoze ekyaberere ng'akola ki? Nakwekweyo kwenkuba. Kati ne ngamba kwekweyo kwenkuba. Mpulira. Ne musajja muganda ebiba bisoko. Ebisoko mbyagala nnyo n'ogamba. Ne ngamba kankyuseemu eno ngiveeko netondera omusajja ono akusinza aba yakusinza akubisa ne gw'okutte. Mazima. Tamanyi simumanyi. Nenkyusa kalwakyusa asajja balina obusungu ngenda okujjukira nti neetonde. Nagenda okwera ne banga akirire eti.
ngabagamba abasajja nga bakamba okota mugalu monde nebagamba katunulanga kasezi kennyini obagamba mu nsonyi wembone ale no by the way zeze ko omusajja akyasinza okwogera ku president ate ne neetonda n'ekikakasa kye nali neetonze baana abasinga bakikozesanga content kufuna amasannyalaze naye sinali njogera nakiteukiriza era nekikiriza naye erinnya lwe lyava gyozinganga omusezi kati erijja ku mukulembeze Bobi Wine akulinde kiro mama ekyali ekivume wakikyusaamu n'okyeyitamu erinnya nagenda olaba nga nina lyeyita kubanga buli lwempakanya ebivumo byeyongera kati wabakakkanenga kankyeyite bakite Kavuma ngwano ng'okutta essimu ogulawo TikTok wali ogigulawo ng'ogisuubira nti ojja tuuka wano wooli oba just kugulawo TikTok ng'omuntu omulala yenna TikTok nagiggulawo just nga njagala kulayikinga okuteekamu akawunti nga njagala nga ndaba wendayikinga wali akantu tebakkiriza nengamba kanzigule akawunti nendayikinge kati mu kutandika oteekako vidiyo naziteekako just ti ebiseera ebyo twali twakava mu kalulu biri awo temulina nnyo byakkola nengamba katandika oteekayo vidiyo ne vidiyo zinasooka oteekayo oba nkugambye nti kugamba nateekayo nga amazima amatuufu naliwo eniupya okuva mu ntandikwa akantu akanyiizaamu kuŋŋamba nti omusango baguggyeeyo nebaguteeka mu kooti y'abantu kanuma mwabeesiba ebyangwe omanyi omulwanyi akyasinza okubeera obulabe ye mulwanyi alwanira wansi kusinga gwe mumanyi naye omulwanyi gw'otamanyi akyasinze ekyakunyiiza kugujja naye kooti mwali musuubirayo ekirambulukufu twalirwanye tulaba engeri gye balwanira engeri gye twalirwanye era mu kooti nebadde erisimulambulukufu naye era toli mupya mu Uganda misango ki opposition egy'amangi yaleetadde enninga ku gavumenti mu kooti n'egiwangula era tegiwangula kati mu kooti mwalimu mwagala kukolayo ekyo oba mwekyammwe kyandibadde suspect kyandibadde kyanjawulo tugulekeyo oba guvundireyo guvundireyo era gukyaliyo ne mu kooti y'abantu gukyaliyo temugusalanga tujja kugusala kubanga Katonda yekka yasala emisango egyo kati bujja kumakya nga agusaze Katonda atuga butuzi ate nomunnange nekisinga okwewunyisa abantu abasinga obungi omukulembeze wakoppa enkola ya Katonda abeera muzibu bwatugamu enkopa ya Katonda ogimanyi abangi kubuulire bw'oba oyagadde omuntu wakoppa enkola ya Katonda Katonda ye yateekawo ye nassaawo n'opposition ekyo kimanyi yeetera abamuwakanya yateekawo sitaani yamuwakanya era sitaani singa taliwo singa Katonda taliwo kitiibwa wandiba omutuufu kubanga Katonda alina olukusa mu kutta Yesu ku musaalaba n'attamu busisitaani naye naga akantu n'omuwange omwana yangamba nti Katonda okumanya muzibu nnyo Nabbi Muhammad yamutta akyali muto Yesu n'afa nga akyali muto sitaani n'atawala yadde ejjute awangadde emyaka nga 200 waali tamukuba yadde obulemu teyamuggyako yadde ekiki yamusuula n'ebibi oyo waatabeerawo tewaba mizaani ataba nakitiibwa oli atanyigirizibwa tawa nnyo Katonda kitiibwa ono anyigirizibwa yawe ennyo Katonda ekitiibwa kyova olaba nti abanyigirizibwa ennyo wansi bebasinga okwagala ki gavumenti badde okimanyi ekyo bano abanene ate ali obulungi ate tebajagala okulawo otandika oteeka vidiyo walina essimu etegeera kuba kayunga eyo sisuubira kubanga wali essimu nali ne bagiyitanga bati bakiyitanga kigundi yali Samsung J1 baka J1 wakukajjukira sidi wadda nnyo teri wadda nnyo naye loli wadda awo kenaguzaawo kati nabitwalanga ebyokusaagana okumanya nti TikTok kintu kizibu mugitandika nalabanga naye nalina kyali wange eyaŋŋamba naye omanyi content TikTok eno wadde ogenda kikola okifunemu naye nga ndaba oluguudo lw'okutte lukyamu kyaliwo nga TikTok oba just aliyo ku kyalo TikTok
yali TikToker nga bamuyita Rango Yuji. ali chali ofukote chali walange yali emakindi gagoli kayunga tonafuka wa mama wegamba Rango yanyumira nnyo obuntu byalinga agatta kati nga wabira kulayivuze mba naye nenfune namba ibaida abantu benasoko funa ke namba yali Rango Yuji ne bamuyana omuyaga we Masaka era je mikwano je natandika nagira je chance mbe najo era bo kyalina kati kibaita mikwano je otandisa najo no semba najo ye mukwano mubi ne mu bulungi nga tewaita mwezi nga takubidde kasimu kubuuzaako waliyo mukwano go nga ye ayagala gwoba omuku checkinga ku gweka mwezi gugwako gono okuba nga gweke yeguya enkolagana ebeerewo ne mulimu omuntu nga naye ayagala enkolagana yammwe ebeerewo bw'otakuba kuba n'agamba gundi ali ku kireera so Rango yakuwa advice nangamba mwana ava mu content oyo gw'okuteekera pensa ddene lijinja ddene mu Uganda ogenda kuwucha lizo sigukula nelikugwira nengamba naye kanveeyo natandika content oyo bwe neetonda ne bampita omusezi nengamba naye lwakisisi era Rango munyini yankubira essimu nangamba erinnya likkirize ogenda erinnya lireke bw'ona olirwanyisa gw'ogenda okwerwanyisa era nendireka andika ba naye simanyi nti ndafuuka kino kyendi kisijja kulinda n'abantu okunjagala naye sikisuubira abantu bajja kunjagala otuuka n'okunfolowinga okutuuka wano. Video kye yasooka otambula n'ogamba nti birabika bya ddala. Video yasooka otambula nagikubaawo mu kayimba nali nzinisa mutwe bweti. Video yakikuba kaba tubagidi wetinga. Video yakikuba yasinga okikuba n'okumpa erinnya yeyo. N'olabanga owagula olumba. Bakyalibo bakubira account boy tukulaba. Olumba ngabo kalo nabo bakulaba amukusooka kale TikTok ebintu ebyo mu byalo bayiti babitegeera basuka kungamba ne gwe biki byokolo oli musiru biki toyina magezi bakulabanga user kati sawa zino bajjo kirabamu amakulu yatuuka TikTok mwere kayunga babirabanga kati sawa zino balaba buli omwalu wana kubeera kyendi ngato nafuula Rango ne bamuyana bakyaliwo ba TikTok ati wali olabanga obegomba abakusikiza nogana ekambi gatteko amazima aba TikTok abali bana naye yasinga ngo okunyumira ennyo yali Fibi ne video byakolalanga mu biyumba by'abawalabu kola ne video mu biyumba by'abawalabu byanyumiranga nnyo nga yisanga omusajja era yambalanga nnyo bigundi ne bijampa ne yezingiraga nankali ku mutwe zanyumiranga ne video za Rango yalinga agatta nga zikusese by the way Rango yawadde abaana bangi emirimu ku TikTok nga Asha Sweets akopa Rango Deno Lugambo obono wamanyi Deno amanyi gocho Lugambo official Deno wa so wamanyi ala Deno agatta buki adero ko akoni asa abo mutegedde abana bangi balina kye bafuuka mu bulamu nga Rango yakibafudde wabo tebakiraba simanyi naye nga nze nkiraba kubanga Rango kumpi muntu yatandika okubeera ku TikTok nga agatta video bu clips era basinga obungi bategerera ku ye nti nawo bukola ki butambula basinga bayita babumanyi obudde obwo nga TikTok akigwolaba nga tomwagala olw'enneeyisaaze oba olw'embeera ze mutufu obudde obwo nayisawula kibina kirungi kubanga nalinga ndaba bulabi nga buli oli kyakoze kinyumira ku TikTok ekiriko sawa zino kati ekinyiza sawa zino wenyigira abenyigira sawa zino wenyiga bani kati byenda ku TikTok nenyiga biki kati ebikunyiza ku TikTok atabasinga ku TikTok bagala okwefula nti bamanyi kyate bategeera nnyo buli nsonga ne bagala bagiweeka amagezi buli kimu bakingizaamu ennyindo simanyi oba lwaki abasinga obungi bagala okuwa amagezi ate be basiru ennyo kuba kati abaana abasinga obungi ku TikTok obusiru babiyita magezi ngani oyo gwogamba nti naye oyo saagala nnyo kulumba abantu oba tolumbye obuyogedde mazima zobugera kwata nobugera kyendi one serious not sinyiika kuba ebyo bye bankola oba obirabye n'osiima anti kati temulimu TikTok anyiriza ddala nga Umaru Kiseka bagamba Umaru Kiseka ye musajja oba ye munankyukakyuka era TikTok kubanga tumulaba ku TikTok
kwasinga okuwulira kwegamba ye oba ebintu abiraba mu sides abo abaana babeera n'abagoberezi ba Die-Hard bakuba ekyo kyo nkimanyi kuba bakuba naye ekibi kyogerwako kikyasinga okunyizaako woman alisinga okunyizaako ajja n'akola ekintu n'ayogera ne yeefuula alwanirira gwe naye ng'ebifuluma mu kamwa akujjonkera kugamba ajjonkera agenda ne yeefuula nti munnankyukakyuka naye nga byayogera si byankyukakyuka ate the teacher simugobererangako nnyo oba ye kafeezi kanjumuuka kasanyalaze biri feeza otunyiga tutyawo tewaliwo oyinza kutya mu bulamu bw'ensi buno tobangako wootya kwogerako oba kutunulawo kasita wabanga wakukosa obanga wakosa eggwanga lye omu ku mikwano gya Kisekka ye pulezida wa Madongo aliwa yenna oyo afu London mukwano gwenyo bali South Africa bonna atera katulaba ne Afulanda ni byakola gola amagezi kyagabire ize bwe yokuliyetiva okuba n'embwa ssebo ezo ate kati zembwa era avuma buvumi temuli content awo yena tewali art toyina kyosobola ku appreciate sina kyoyinza kujjamu omuntu ali eri ebugerere talina kyanza tegeera mu mbwa za dogonation zina kyezitegeeza omusezi tolumbyemu bulungi sirumbye njogedde mazima omusezi challenge ki eyali ku TikTok waliwo mwatandikira ojja kumpa ne challenge kati eziriwo obunyumu waliwo mwatandikira challenge kize mwasanganga abantu abali batandise okufuna ku following ey'amaanyi bwali buzibu bw'amaanyi kuba abaana beefuulanga nnyo ab'amaanyi nga otandika following yakajja mwana ng'afuna following y'abantu emitwalo 2 n'azimba ku kkubaawo nga takoonekekako nga n'oba olina mwana muto alina ka challenge amukubira akasimu n'amugamba nze nina manager kubira manager wa TikTok emitwalo 2 ng'alina manager nga manager amanaging emirimu gy'agenda ofuna era emirimu baagifunanga gyali nga gyaki bafunanga abaana abayimba batandika okuyimba ennyimba zaabwe ezo bwezito era ne bafuna obusente bwabwe we batyo okukola ate obudde buno challenge eziriwo kati ku TikTok erimwe ba TikTok naffe ba consumer challenge kati eziriwo ssaawa zino ku TikTok eryemu nti TikTok ejjuddeko nnyo abantu abamalako banaabwe emirembe abantu tebakyakola omuntu ogulawo TikTok ati TikTok efuuse ekintu ekitiibwa tusobola gigulawo ng'olyawo n'omwana oba olirawo ne nazaalawo ate oba wakola bwoti ngaatandika gundi olinga kino amokkodde nogamba TikTok ati efuuse ekintu abamalirako balongo simanyi yabasenga ne bakojja basenga ne bakojja no kale kuba babikkako naye kati abaliko saazo tebabikka mbuye content mwatugamba mu TikTok ayagala byonoonese ebyamagezi bitambula ku TikTok simanyi oba family planning kuba kati abantu ndowooza bazaala bananga kakadde kabombeeramu omu ategeera simanyi obanga oŋŋamba nti femu y'oku TikTok yakuwemula muganda wange Uganda eba ekkabuse ebe beyambuka TikTok ekyalina amaanyi mu ggwanga nga wali erya 2021 kutwaka mu COVID saa zino TikTok yeyongedde maanyi etya kyova olaba kuliko bangi tengetenge byeyasinganako ku TikTok nga mwebali abayiseeko basigala ku byabufuzi kumanyira ono kumanyira oli kuvuma kola ki ye tengetenge ng'akola kintu kiri worldwide kusanyusa abantu ate ezo kikola n'osanyusa naye nga tofunamu financially for example omusezi nze nzikiriza kati nkubuuze international following ogifunyemu ki nze sayingira ku TikTok nga njagalako ssente zenna omulimu ogwange mukola nokola nali mbeera mu kwejaaka kufuba kudde eno okola nze ndi musajja mubazi era mbajja mulimu gwange era obeerawo ku bbajiro n'obajja kyova olaba tugenda kunsisinkana nga ndi ku street oba ndi ku kkubo oba onsanze wano oba onsanze wali oba batadde mu kabaala buli kanamuze kupiika kabaala ngenze kunywa mwenge nti oba ngenze obubbala bwa gundi kikuba nedda beera ku mulimu TikTok njikola kunyumirwa ekiteeza bwe nkubuuza ebimu ku TikTok byofunyemu kunyumirwa kyokka tolinaako nfunyemu emikwano nenfunemu ne bakasitoma wakati ssaawa zino emikwano gy'abakaddamu gye nemukabira essimu yange erimu abantu besitamanyi namba z'abantu 100 sibamanyi tebamanyi sibalabangako bo bamanyi neze sibamanyi
tusinkanangako naye nga ate twogera muli ba mikwano ate n'emirimu gifunidde ku TikTok nti mbagirayo keesi waliwo anaatera okufa kyova olaba siri mugagga nnyo ate siri mwavu nnyo ndi awo naye kimanyi ninayo gwensinga nga TikTok abamaanyi asiiba avuma abantu bukyanikyani eggula anoonya ssente naye ngeri omulaba obulamu bukyamupambana abaana abo boogeza n'obanoonyerezaako mu bulamu bwabwe bwa bulijjo ebyaddala bali bubi anti tebalaga nsi nti bali bubi nze nsi nagiraga nti ndi bubi siri mugagga era kyova olaba sirina vidiyo gye nkola nga neetuninze n'ebifo by'ebbeeyi era mbalaga wenkolera vidiyo era ekyo kyenkolera mu vidiyo ekyo kyendi oli mubazzi toswala namu nti amanyi eyo teri bakugwako awo ku bbajjiro ne baga omusezi bangi naye munnanga abantu abasinga tebaagala nnyo omuntu kwefula kyotali era bwe bajja bagamba okikola otya gwe okusigala mu kyalo n'okufollowing gy'olina ate ng'olina buli kimu nga osobola okugera n'okubira obulango kampuni n'okola kino mugamba kati ba TikTok abaliko abamaanyi abakubira kampuni obulanga bwe basinga obugagga baavu ebyaddala bakola mmere ya leero kati nkuba akalanga omwezi bagenda kumpa emitwalo 3 ennyumba ya ssente mmeka baagala okwambala obulungi olina abaana bapangisa emmotoka olina omukazi beegadanga ogenda bigatta otya bakuwadde emitwalo 3 bagamye omwezi likolera kusayininze kampuni ya ttaka togenda kukubira ndala yonna kampuni ya ndala ya ttaka okolera bo wakwagalira woogendera jangu wano tugenda wali olina kukolera abo dala oba ogenda gaggawala nze nafuna muzimu gwange nengamba nti ndi mubazzi nemanya nti kuba bukubi kasimu nengamba nti oli alo nankubira akasimu oba kadaama naye neetaagayo ekitaana neetaagayo kino neetaagayo kiri nimbikola nokola delivery n'otwala ate toyinza kuŋŋamba nti teri batakuwa ku sente nga siza pressure olina gamba nti omusezi mpisizaamu nkaawo sente zifuna ngeza ndowooza nze omu ku TikTok alina following nene ate nga nkolera layisi kibadde okimanyi nze omwana newankubira essimu nga alina emitwalo 2 mukolera challenge okakasa omusezi leka naawe kati kinzijjako ki tewali bwe naye ntandika TikTok eyo nga njigulawo nabawaaki aba TikTok abagoberera nabawaaki mbeera eyo n'abaana bange njagala muntu akolera challenge ninamu 5 soda ninamu 2 mukolera challenge ne bwangamba nti munnaye nankubira essimu nga negayide bwegayiriza njikola ndowooza neogenda ku akawunti yange nze kyasinzizaako bisawundi byotategeera singanako sawundi nga togitegeera nogobeno yagijjeewa ati yakozeemu nogala leno oluyimba omukulu yaluwanguzaawa naye nga ate nze ndukoze omwana n'okimukolera kubanga obulamu bw'ensi bwe tuwangaaliramu leero oli w'amaanyi enkya bukyange oli wansi ate nga gwe wagaana okukolera w'amaanyi kuba omwana aleeta oluyimba leero nolowooza talina gye lulaga naawe ekiyimba kyo kibi biki naye bukya ku makyange ekiyimba kiwayita ekibi ate kyekimugjeeyo wansi yafuuse w'amaanyi omusezi waliwo enjawulo y'okubeera ne big number y'aba followers n'okuba nga otrendinga weebiri osobola bitwawulire leero tuwulire gwe ogwawa kati nze nina big number y'aba followers naye nga si trending waliwo balina enamba entono ey'aba followers naye nga batrending okugeza nga kati waliwo omwana wawe kadaama eyakava ebweru awo badde atunda menvu amwita linnya sirimanyi naye nimulaba awo trendinga nnyo naye nga ate avuddeyo yava ebweru nga mulwadde adda mu kaduuka ke era namwagala nnyo kibola vidiyo ze nziraba bakadaama abasinga obungi bakweka kibali adde wano n'akolera nga mu nnyumba luumu ya gundi ya bbeeyi omusanga mu bibaala kadaama by the way oyinza n'okufolowinga omwana kadaama ng'ali bweru nga yambala bulungi natuuka awo n'omwegala n'olagala n'otya omusisinkana nogaba yona yali kyayiwa bayira okukyaba trending eri abantu abalina account nga teziwera na mitwale gibe 2 okutrendinga si kufolowinga nnyo mwana asobola trendinga nenga talina following nene gundi alina ababeera 80 point ziba ya mekezo mukanana aba 18 omukanana si 18 neta trending talina following ya maanyi naye trending akabaata rama rama naye trending naye account ye si ya maanyi nati abaana basinga trendingira atebo kuki ku live era watu ogwa ku live ya lama
nza gisinganako abantu 10 oba mutwalo. Waliwo abayimbi ababajiridde mu Lugundi sima abayimbi nabo babafuse bati Crystal Panda Africanako akola live ne Bruno Kekuba aba kati abayimbi abasinga obungi abamu bayingiramu nga si bayimbi. Wacha buki ku macha nakubayo akayimba nafuuka w'amaanyi Panda si muyimbi. Yandiba omuyimbi naye kati kyakola kimulaga nti si muyimbi. Buli kanako babeera ne live bakyazo okwebikazi namulaba ali mu bintu bya bakazi babina mweyambule kuli kati ye sawa zino mulingiza w'abakazi kyo ino manyi. Chusa abeerako ne basista Bruno. Chusa kabina nyenya omulimu gwabwe kulingiza bakazi. Bavadda mu kuyimba. Crystal Panda mulingi ne Bruno ke miumiula miumiula nebyo waliyo ku bakazi aboliso leka balina bakazi bayina nono omukazi noba mukulingiza abalala kutamamu buli kanaku mu maaso wano buli kanaku ate life yabwe baka abantu kintu ky'obusegu kiteje kyasinza okuvaamu gundi abantu baagala nnyo okulingiza mu nsi n'abantu kuyanja abantu babeererako ddala bakoze kintu kya kijamala kikwateyo bajja okulaba nga ekibiina kimweruseewo kyakulingiza yeewandisa seetebesi nga kifuuse ky'amaanyi ssebo ngendo ng'egaanyi tebakyayinza tosobola gatta mirimu ebiri emulundi gumu. Ate Panda akola mingi. Panda MC, Panda radio presenter, mulingiza balingiza ate kati abakazi bagamba baki nti kyukamu emabega ate sikakateeteeyi myumyula jako zipu y'epensero tulabe aba bayagala ki oliba watayinya kabina kakago tusaze vaayo bina kabina oyina katono genda olina abakyaziza bebe kulu ku live yaabwe bekulu naye akyala ku live ezo yakyala ku live nenjange eriko abantu 8 bekulu yali agenza kola naye kulingiza simanyi wale biraba kati yali alina history atenga nyimya ne bali abalingiza naye abantu abakine kati izo munumiza abantu awali abantu bali mu mulamwa gwa kulingiza ate nyimya history kyogamba sheka nkutambula utasobola nyimya byafaayo bye wali suna beni tasobola kati ono yali history namunyimiza abantu awakya kireza olinaso kafuka mulingizi nolyoka onyo ekitegeeza naye ali mu mukabina akabalingiza owa batikitoka betwali tumanye dda nga balaga wache ekyabaletera obuzibu nga Yiga Sharifu ate labe ebiriwo ng'olwaleero abantu batuuka ne bakwetamwa bw'ogenda ovuma malako abantu emirembe omuntu atudde n'essimu ye tasobola kubikulakulabe ng'ali n'omwana zero akola nti gwenkola ennaku zino njawo kivula gayi banfolowinga ne strandinga nnyo manyi lwaki kuba kati abanfolowinga nyizo ga mu Uganda nyizo kola video mu Uganda nirabibwako abantu 10 ninge ina views akakadde kalamba roza bane babanda ate nange nebuza abalavi video zo ziberako viewership y'amaanyi bali ludda waabo ate gwegenda mu comment section era ojja kulaba abonna ba comments nga tekuli muddugavu batero queen boxinga koko ne munyumyo babbe kyabo kizibu kya luzungu bayini boxing batalumanyi wagwatalumanyi ekizibu kya luzungu kati zenyizo ogenda yo ne lunema mulema gwe sibbo lunema tomanyi luzungu kusoma kwa leero gabo omuntu tomanyi oluzungu peze omulembe guno abaana basomesa wasomako bayide kati kankuze imayo kusoma kwedda kuleke oyina emyaka emeka bwogere okwedda emyaka emyaka neraba bwesa nesanga bwesanzingani bwenti kubanga simanyi mwaka gwe banzaliramu lwaki tombazadde bafu gye bali tosobola babuuza mbabuuza nabo era batankana bagoba twamuzala mwaka ki guli ogwo bagamba gugolowooza tebajjukira bulungi nabo kyemmanyi ndaga muto oyinza kugamba tetujjukira olina kyewateekako tebajjukira bulungi kubanga mbabuuza baŋŋamba egyo gyolina wasomako akoma mpittu okakasi paka mpittu kyekyakujjayo ma byali bingi kupapa nnyo ate no by the way musomo bintu byasinga okunzijja kusoma nkola ya Bruno K gye bakola y'okulingiza bakyala nayagala nnyo okulingiza abasomesa baana bayizi wakoma kulingiza
kusoma tozongera eri ani bangamba gwe tukusomera ogenda ko bangoba kulingiza baana nenge kyomune teri atakinyumirwa ekyo kulingiza sinyumirwa mama ne waba nazaala ugana amaaso gaaga era kulaba oti omuntu ogusindika naye nga ga amaaso gagenda kulingiza kati no njagala nkubuulya ekino ekisinga okunyuma ne oba oli wakane mukazi we kumulingiza ne oba omaze naye emyaka aga mukazi wo mulingiza ate bwe businga onnyumirwa ne bw'abaana aba mukyala wo mulingiza kugamba ekintu ekyasinze okunyuma ku nsi kuno kulingiza Eza wabuno bali musanyo yawe. Abaana bate bali mu nsi yaabwe kati. Ate basobola kivaamu. Kile ekintu kinyuma. Ate baya Bruno kasobola okumala essaawa 5 nga akula bebaka. Ya. Otwo tujja ngalali mukulingiza. Tetujja naawe. Je kibina kye bakoze bagenda funira ddala ssente. Okulingiza kwa kujja kusomera. Tomanyi Luzungu? Luzungu na Vice Luize. Dukira nasoma nko paka sawa 7 nenzire waka tekibize nakola nga nokusimuka nga linga nsimuka byesomerere nkyasibijjukira toyina kyo kyejjusaamu obudde buno omukisa kye kitwe kyasinze okubeera ekikulu n'oba wasoma waliwo bangi bensinga nga bakuba oluzungu ereza gwe obutasoma genda wato byejjusa okubeera owakabi mu nsi si kusoma era weewalanga nnyo okuba ne mukwano gwo nga yasoma nnyo kuba aba n'amagezi mawe kebamuwadde magezi mawe ate obulyawo tegatera nagasa mu bulamu bwa ateka kugasa ki wasoma biology kati wano mu Uganda biology agenda kugasiza wasoma Mansa Musa wasoma history mathematics kati nze sasoma mathematics naye bongamba 10 itola kemu manya sigala 9 osanga omusomesa nga kuba emboko mbwa kubye map ya North America no gaija asiba kati America enyambira wa batukubira ngo Luwarabu kusomero abali bakubali batukuba ngo Luwarabu somero Luwarabu ko Luwarabu naye ku mulembe guno ngenzo tunuulira Luwarabu era makuru galo tewakyali kubanga kati sawa zino omuntu alina eddiini yono omuntu ali wansi gwe tula omanyite otula ku TikTok awo taniko tunulya abayimamu imamu oni nkyasomesa kino imamu mulala n'asomesa ekikontana n'ekyoli twanga bonna bakwata ku Ruhani kati naddira ate n'omwana ajja n'asomesa nakkiriziganya n'ono ate oli n'agamba ono nti nedda mulina n'ebiwayo bibiri naye nga mulina mugoberera Allah ogu era ffena tukutte Kurwani mulina ab'ekibuuli ne Kampala kyokka amateeka tuli kugamu oli n'akugamba nti okusoma edduwa tiwetagisa teekawo kabaani mulala n'agamba keetaagisa namuseka wange omugwe njagala oweruweru bwoba omwaka naye agamba tutambulemu tekiraba kati ku Bayibuli manya Kurwani okyawandiikibwa nti oli wakuwakanya mukuba ebikonde kutambulamu butambuzi era bamutambudde oba ofunyiza bamutambudde oloke yagamba nti bwoba wakanya nti simanyi siyenze district simanyi kanazima weruweru jangu mu ofiisi yange kukwatemu owulire oli namugamba bwajja omulaga biwandiiko ko yate ebiwandiiko byaki kwekanja tutambulamu bana yankolera oyo yali agenda kunsiramu ate kati buli kimu kyaggwamu amaanyi gaakyo ne value y'eddiini yaggwawo value y'eddiini buli kimu kyaggwamu value mu nsi kati buli muntu alwana kubeerawo tebikyalina kitiibwa ddiini twagiwanganya ekitiibwa eyo nze ne Kurwani ewaka nga muzeeyi yagiteeka mu kitabo nga ne oba ogenda kunkuba emigomo muzeeyi ajjayo Kurwani n'angamba layirira muno yasobola layiriramu era nga njogererawo amazima nga tebannaginkwasa nga ntya kibayita Kurwani njuwerera ekitiibwa naye olwaleero omuntu gyakwata bwati naawemuliramu nolaba seeka ayimiridde atandisa ate kuwemulira naye nga muli muzikiti mwayogerera mulimu abaana abato zingolaba ensonga zaliko ati zasenga nakojja ono kaliko ogambye ekikulemesa abantu abo lwaki tufunayo interpreter nga yakola ogw'okuvvuunulira oba gwokyesiga abantu kusaasidde tewesiga abantu ddi ekitono kyolina toteekanga muntu mu kintu kyo oba mu bizinensi
kyesiga muntu oyinza okwefiiriza ebingi nati kati akuvunulira kyotamanyi muntu muteke ku muno emirimu gye tukola emirala nekyo abo omutadde wanene omutadde awantu w'otamanyi muntu muteke awantu w'omanyi kyavunula tokimanyi avunula kyana nakugamba kirala lwaki nfuna omuvunuzi nga kintu kisi kimu olafunyako endorsement ey'amaanyi ng'eva ku TikTok kize mu Luganda kitegedde sasa kale bw'ofunyeeko akasiima ak'amaanyi nga kava ku TikTok nga ko tolikeerabire kikale kintu eky'amaanyi kyo kiri kwanze nalumu nali waka nga mwana mulwadde ndi mu ddwaliro nsooka benkwata nzija nenkola live baana bampa emitwalo 3 ku TikTok nga simazeeko na ddakiika 5 ze zikyasinze oba ze zaasooka so zikyasinze ku TikTok era oyisa mu TikTok amaaso mbasaasidde yatoddiranga omuntu nga wabanga ajerega TikTok yo oba nga ajerega byokola ku TikTok naba abadde mukwano gwo toddamu mwesemberezi kasobola byokola ng'olaba bibadde bitambula naye ng'oli abijerezi naba abadde mukwano gwo toddamu mwesemberezi sente zikyasinzeezewo nnyingi n'ozikwata n'ogamba TikTok sente tezisobola kujja lumu nnyingi kubanga TikTok ekiri ennyo ng'ekuwadde eyinza okuwa emitwalo 7 oba akakadde ate ng'okafunye ku bano nga babulango buli ayita akalango nagala nkusayiniza emyezi 2 naye buli mwezi ngenda kuwa emitwalo 5 ngenda kuwa 7 nkuwaddeko akakadde zijjanga nnyingi naye ate zombi kuba obeera ku panic nokukola omugaga nokukola muwe ne results jukira ayagala obeere ku ye lusi ofundikira ne content wa badatambuza account y'omuvuddeko nkyusizzo ze yali anyenya omutwe gwanga genda ofundikira nga TikTok ogiriddeko akakadde kamu neegwa account naye ate esente kyasinza okubeera ennungi eya challenge kivola nagayesigoba challenge anti okolera mukyanja okoleramu kyoyagala era osigala ku content wo tobeera ku pressure vibingira omwana kasala baya kayimba ke tagenda kugamba lwaki wanti wanyinyiga lwaki tewayogedde okataddeyo era kivola naye bakola bubi ba TikTok abaana bawa sente n'ogana omutera video y'ebana nalina TikTok omunga tuka ku baana babayimbi baana bali bubi yerekereza kinene kuwa akasente ako omukolere challenge omusaka sata kasondedde nno omwezi mulambo b'emyezi egi olusi Land Road amubanja aganyo ziwa Land Road sente ezo aziwadde gwe omukolere challenge n'ogaana oboziridde kiba kikolwa kibi wanga aba kusuubiramu nti olina wojjo mutuusaako waliwo gwe mmanyi nga ye baidani account ye bagitwala yali yamaanyi nnyo ng'azina agamba soda gamba abaana ne wabapukamize bwampe emitwalo 7 mukolera challenge ng'agikola tewezayo 24 hours kaso omwana amala ogiraba n'agidownloading n'agijjayo agisangula ati taba gundi taba oba kugambe taba TikTok kuba TikTok omutuufu mbana buli mbeera nze nteekayo video ne manya nti eno video nyina gizzaako bweti bwe bateetambula ino tambula njiwa obudde so ateekayo video ya mwana muze nzide tegenda tambula ateeka njijjeyo zijjayo yaki apu yongayo apu ngole senti bulango challenge yesasula apu ekuwa sente bakivola abaana bafiira ku live etya live ezo bawa ebirabo bona asobola okuwa ekirabo nga kirimu emitwalo 5 aga Uganda kakasa kirabo kyekyo waliwo mu train yobo so ka training omwana kuwadde training nengeri mu $10 nakakuweereza mbule bagamba mpa ekiwologoma kiwologoma manyi be kirimu kiyinza okuba kirimu mu $10 kati oba $5 kiri awo oba 10 baali bakikwaddeko kiwologoma sifunanga akimpa nina banaku beerera banfolowenga bampaamu ebyebbeeyi kuba kati buli mwezi ngenda ogumalako nga ninako emitwalo 3 ag'ebirabe omwezi n'ozijjayo anti ye TikTok ekugamba nti olina kukola withdraw ng'owezezzaako $10 nga YouTube samaweza $10 nga osobola okukola withdraw n'ozizza ku ssimu yo oba ku account ya banka
wote otade ku ATM kisoboka no mu Uganda sente jo zijjayo otya zivalati wali wobo kola withdraw ye ina withdraw yayo TikTok teri ebyo bino wali sente wennyini wegira withdraw ga kusabire wewe usaba kusaba withdraw mwe kusaba namba yagulawo TikTok yenyiri gyotekawo wali eri nga sente ziva kuli nga zidda muno era ne wano ne webezi kulaga ekulaga nti ziri mu coin era mu dollars ziri bweziti ate muzee wa mu Uganda ziri bweziti tebiri bino musimanyi sina PayPal simanyi gende bwe gwanga munfo ate abasinga bagamba nti nno zinavirako bweru wa ggwanga nene wano zivaako olezigyeyo ko ngozijako umusezi sente ziviirako ddala wano nga tokozeseza TikTok yennyini just awo wennyini munfo nga tolina gwokubidde tolina gwo ye kugamba okuzikola wiziddulo ekusaba enamba y'essimu era wali ebeerawo oba ATM card nagite neziviirayo okwo neziteeka nozisindika nezidda kuli ku ATM card oba nezidda ku ki noli akasenteko bulungi bulijjo ate gwe zojjayo ku YouTube ozijjayo bweru wa ggwanga anti abaana bagamba musimanyi mbwe ngeri simanyi TikTok teri authorized wano mu Uganda musimanyi bijo inako sign account eriye bweru ngeri kale ojo tunulye TikTok entambula yayo tekyalina njawulo na gundi ndala na Facebook YouTube tezikyalina njawulo kati bagikyusa anti bajokola update buli kumpi oluvannyuma lwa mwezi oluvannyuma lwa wiiki tuyinza okuba kyomanyi ku wiiki enkadde nga bakoze update ate kati kipya omusezi wali wafunyeko kale abo abantu bogambye batamanyi Luganda n'Oluzungu oli n'abayi from nowhere nakuteerako embeera n'ateekawo embeera mulimu gwofuna kati mulimu oba yali muwarabu mu Pakistan yayita ne ku TikTok naye nga manya ku WhatsApp naye nga n'ebigambo byayogera sibitegeera aweza message okumanya yafolowinga yadda ku ogundi ku TikTok n'avaayo n'agenda ne ku Facebook page yange nayo nampeereza message n'agenda ne ku YouTube ng'akunoonya message ndabeemu naye kati yawandika mu Lwabu saabitegeeranga nawandika mu Warabu buni nga ateekako olukala luveero naye nga lwali mu Warabu yatuwa kasente kati nsavunno kati akwata akasente katomuzeemu TikTok omunene kigwe yasooka okusisinkanya nga ddala munene obutuufu dali Phoebe asinkana Phoebe manyi Phoebe namwagala nnyo Phoebe ya TikTok Kadaama eyava mu bwa Kadaama okimanyi Oluganda n'Olunsumbu amuwa ndi Muganda naye Oluganda n'Olunsumbu n'atawe okweweebula oba okitegeera n'ataweebuuka kuba kati abavaayo bw'akomawo eri omumanyidde ku pensa ddala olutuuka olaba musege akyusa ennambala ennyambala ye akyusa ebikolwa bye usanga mu bibbaala olaba era ddala omusege oguwedde emirimu ate Phoebe ye teyakikola olwadda yeewa kitiibwa kye erino yali azikolanga musajja nga ate alinga gundi naye olwadda wano yakola vidiyo ate n'akyusa bukyusa ate mu bayimbi gwe wasooka osisinkana oba okolagana naye nze mu bayimbi simusisinkanako naye be nasooka okolagana nabo yali Mickey Wine nakuteekako kwalo enamba yenjiina Mickey Wine ne eyatente ng'asunansuni Kamenyo kati abo bo be bantu ne wemba nga asobola okubeera wano wotudde nankubirako akasimu nangamba oli otya kyaliyo omusezi waffe naye agende naye abayimbi abasinga obungi abanene akwagala olina feemu bayimba tono nnyo abatono akwagala nga feemu ekendedde naye nasigala nga akkubira akasimu bakwagala oli wakabi obudde buno gwe tuwe lisiti y'aba TikTok abataano abatrendinga abatrendinga nga mubutuufu gamba batrendinga mu Uganda simanyi kuba nze sinze ndaba vidiyo zaabwe okusinza ku boolaba ggwe ebisimu yo beekwana nenoga ono soda atrendinga waliwo omusatirani oba ye tirani Talavian waliwo nono omwana yani awo dansa awo wakaviri bwe kati Emma the dance banyumira nnyo ebintu bye bakola by the way
bakunyumira nera amanya gakulema okusoma anti ze soma manya ndaba video omanyi lwaki banyumira togenda basisinkana nga balina omuntu gwe bamaze ekedde gamba video ze wentuka ka account ye ndaba zonna nemba nina omwana awo nengenda ku account ye nemuwe simu omwana alabe video zonna zayagala manya tagenda kuwemula tagenda kukola ki omwana agenda kuwulira nga nseko ng'omwana akola ki aseka busesi aba babiri batrendinga kujjako ne Fibi neera trendinga nedda ate nali kata kakasiza ati goli mudai hadi wa feed omanyi lwaki government atrendinga ewuwo omanyi lwaki government atrendinga kati omuntu atrendinga ye muntu Fibi basobola okuwa akalango kakuba okakole ojjemu views 15,000 ezikulema gondi towakana kati mukati nje kino njagala nkubuulire tolaba ono yani ono mwana gwe kugambya dansa kati oyinza muwa n'omugamba nti jangu nangire ettaka lino Emma oba taleviyani olifunire ba customer nelikulema nelimulema kibino limuwera mu mwezi ogwa nalitunda tatrendinga omusezi anti buli muntu atrendinga mu ngeri ye kati kankubulye kino buli muntu atrendinga mu ngeri ye kusinzira ku content gwakola kyoyina omumanyi kati ovanga ku muntu ateekayo video 5 omunaku nizifuna views zonna ate mbakazi gatadde mbakazi abaana abatrendinga kuliko family okozenda abasimaye black family simaye blue ate ze family zitrendinga mbakazi zambala ubisi zisiraba video zaabwe kazi manya trendingira mbawala Emily loko yambala bubi Emily mwana yewanye ekitiibwa ate koko masishai abasigadde Zaira baby mwana Winnie wa mami yanda wange oba ye Winnie wa mami kati muyimbi mami simanyi kituufu kikyali oba muyimbi oba tiktoker ate anko kugamba abantu benfollowing ate anko chumiro mfollowing anko chumiro kyali wange naye mama chumi ngokutte gobba chumi simanyi era chumi atrendinga era wakabi nno kyolina omumanya chumi omu ku baana kati abayimbi azze nga ate nayinza oyimba n'amenyawo n'abaliwo kubanga ate by the way mulimu omuntu azze nga ayimba nga ye ekyo kyali kyalagira ddala abantu afekinga nga olaba Shiba bwe yali era abaana bamukopye nnyo basinga obungi ne batikitoko olaba bakunama bakubagala nnyo okoppa Shiba ne bafundikira ate bo kibakubye kuba si kye bali oli ye kyali kyali mwakivuma asigala akikola ate nga asigala trendinga ate bana abaana ennaku zino abayigulidde nnyo aboolugamba ababiri nkoko ne Shira Price beewo tebatrendinga tobalaba kati ate nze omuntu gwensinga okwagala ye chicken manyi lwaki mwagala nnyo chicken yalongoosaamu mu kusooka yali ng'omuvubuka ali awo talina makulu oluusi byayogera ayogera ng'omuntu atalina maki ensi gye nga yagivaaku naye yanyumira ate yakola ke nakola nange kuba nange mu ntandikwa nali muntu atalina makulu naye yanyumira nnyo kubanga chicken akyukidde ddala neobanga video ze ne wabakuwa mawulire si content nti amunoonya wabakuwa mawulire akuwa kugenyini amatuufu era kyobalaba wendaba video ya chicken ngisavinga era waba ngambye ekintu nkigenderako ne ngamba kituufu kyayogedde kyekyo oyo waba ayogedde kyekyo kyayogedde chicken yakyuka nnyo by the big up yali akunama chicken yali mufu nnyo naye ennaku zino namulaba chicken omukadde si yono yakyukira ddala nnyo era kati n'abantu ba meeting olaba nga meeting abantu b'omugaso tacha meeting abantu bachumi chumi no bayiga Sharif chumi omumanyidde si waali gamba abo chumi mumanyi ali wange yavasi mu olaba Zaira baby Winnie wa mami laba nti bamanyi naye tebatuuka ku chumi muki kuba amanyi mu Uganda chumi wa amanyi mu Uganda abona tebamutuukako tikitoko
Baita Chumi comedian, Chumi muyimbi. Chumi ye muntu ataleka ekivulu n'akyerangira ate abantu ne bajja ne bayingira. Ne akyerangidde teri mutawa mutume na mulangira kivulu. Kati omutyanga. Anko. N'akikuba ate n'akijjuza. Aliko favor. N'abantu nga balina favor yaabwe. Tosobola gibajjako ne bw'okola otya. Kati ye Chumi. Embozi y'omusezi nange ndowooza tutere tugiwunzike empozi ng'olinako tutayogeddeeko nga kansonga nnyo abantu abakwetaaza abaagala okunoonyaako abaagala ku challenge bakufuna batya. Challenge namba yange kweri ku bio yange ya TikTok. Wano togigaba. Nono njigaba ile 0758 87 46 39. Munange eri abantu nga yabeera ku YouTube kokka nga tasebuka. Kibe kiri bakavideo ko babakala bakamuletera nakasanga ku WhatsApp nakasanga ku Facebook. Ate kati abantu ab'ebitiyo lwaki baagala nnyo YouTube te playingirawo video yalondamu gwe searchingira yalondamu video gwalina olaba. Kaya TikTok yo ekolera choice olikola bwoti yetandikizaawo kuwerawo ate ne YouTube sasa gwe uli olinga kino balongaba munyo ogenda okasindika nga kyayiseewo dda ng'omwana yakubyedde ogulu TikTok bakasi giteeka konde. Olina abaana n'omukyala mutumireko. Nze omu ku TikTok akyasiza okuba n'abaana abangi. Teri TikTok asinga kuba n'abaana. Olina abaana abalamu. Wampezeza omusanvu. Mukakasa. Ku myaka emito ku myaka emito gino. Mu maama omuva amaama oba bandi. Era munaye siri musajja mwenze na muzala mukazi ogwa. Mukazi nno muzaazi. Ayino zaala. Walulyo. Ayino zaala. Ate ng'akyaleeta. Nze TikTok akyasiza okuba n'obuvunaanyizibwa. Teri anyeeyimbamu muba alina obuvunaanyizibwa. Era okyazaala. Teri TikTok ansinga kuba na buvunaanyizibwa. Ku TikTok kubeerako bamaama abakuzeekuze mu myaka tebatera kujjako mu kabokisi. Muganda wange kintu tokyesabira nga tewasanga mukazi azaddeko oba akuze mu myaka. Aba yali mala akumenya tebatera kujjako mu bokisi bwo. Ne wabazze blocking au blockings. Njagala mwana muto. Tanalaba nsi eno. Toyina agenda ku kikonwa. Babanga ono okumatanulu. Ni mukonamu block emu. Ne wogizza ogifumbeje. Ye mukazi akwala nga balina sente. Yombekedde oyo mu. Nga bali kakasente. Nga bali kakasente. Anti okalya kadda kasente kaabwe kazibu. Kakalya nnyo. Ate kalina ebisiraani biba biroga. Okalya n'okeeriira. Kikuwa emitwalo 5 olina wakakadde ko ne kagendera mugana 5 gekikuwadde. Tusiibule. Kayunga. Mbagala nnyo by the way. Mwena abampagira. Yabyo. Batumiddeko nabona abawagizi ba Nuupu kubanga. Abba akalulu kafa abeekayunga ne mukawa muwonge. Awo tutunudde. Bobanga wotutunudde. Ate Yesu bikaye tulina. Ndabira abasajja bali ab'embuto ennene bobeera nabo ku bba. Aba abasajja bamaanyi mu ggwanga. Ate ndo bayiza ewaffe tugenda kulonda naffe ero biri mukaga naye. Mwamu abalina n'omwami gwe bakwatira mu nsonga z'amabaati. Mwami ki? Tugolobe. Oyo MP waffe Kayonga. Amabaati yabawaako bati yabawaako. Tetumumanyi nga MP mwogera kituyitegeera. Omusajja agamba amabaati nagekangira mu lujja ne ngamba gana amabaati gakulukutanga mukoka. Yali aliyo nga ago mugatusibako bisibi. Bona embira kwara ku mabaati. Tuve wa. Ene mikwano gyaffe tuwadde ne Kavuma Ibrahim aka omusezi w'oku TikTok bambi content wenze mulabala kwe muzibitegeera. Leo osongola emimwa bwoti n'ogaziya omumwa. Anti kaliza TikTok nakola content gwosobola olaba gwe n'omwana wo n'omwana n'anyumirwa. Ate eno abazadde baagala nnyo sanyuka nga content gwokoze omwana we aseka. Era oludde ewaka yateekako gu nti olaba osingana nina views nnyingi. Ne ba followers ne babuuza ye musezi yabajjeewo. Nga tatrending. Mulimu agala musezi maze ebbanga simulaba. Naye agala otuuka ku account yange. Nga follow nga olina views. Views mpitirivu. Ng'edduka nnyo. Yeebuuza akikola ati. Okimanyi nze musajja akola video nga saddeemu yadde. Sigatta video tebanjiwo si wa video budde. Naye nkutte bwete kamera. Bwe njijjawo ne njita ne interview ye. Ne nkuba milioni 2.
ate kirabika nze wa TikTok abamu ab'amaanyi asinga obwavu ate nga ndi w'amaanyi ku TikTok kyobola bati sisasula TikTok nti mpe views sigisasulira following sikola ki naye kola bukozi content omwana gwasobola olaba ne kitaawe ne nnyina nga weebali nga siwe mudde tuve wano Daniyo abalayi baffe bagambe nti babadde balayi balungi okuva twatandikidde tusinkane mu story endala bye bye. Export TV to the world.